Popin Media. President Museveni gwe kenyini gwe tubanje oyingire mu nsonga za Kalangwa buterevu mangu ddala kuba mobilizer mutuufu osuba omusajja wo w'amaanyi mu kalulu ka NRM gwotasobola kuddamu kufuna. Kati gwe Museveni bw'ovaayo president waffe omulungi n'ovaayo noga nti kino ekifo ky'Abaganda bokka omusajja oli Munyarwanda naye Kabaka tamugobangako nti Munyarwanda n'ekirala Kalangwa n'abeeranga Muganda mu kusonda ettofaali erikulakulanya Buganda webituuka mu byobululu Munyarwanda agenda yesimbe mu Banyarwanda. Kati muzeeyi mbadde nsaba ensonga ezo zonna oziyingiremu kubanga kyeyamaani Kalangwa ayagala nnyo Buganda kubanga musajja era Munnayuganda talina ttabu. Kayunga netegefu osasula kye yali akuba na Uganda okusasolebwa bwetutyo awo n'enguma enkeera ne bukya. Chairperson Kalangwa tata w'abanaku najja ne tumuleeta bwe twamuleeta nga buli wamu alinawo obuwanguzi kuba nze ntambudde Uganda yonna sirinawo situuse. Chairman Kalangwa yajja awangula zi regions izo nabulabe bwatuuka ekiro ng'omusajja balaba abatwala ne beekunga ng'ab'Amasaka Nyendo district ezo zonna eziri mu Buganda nga bo basitukire balinga bagamba twali tuzalonda bakulu babika oba bakulu b'amawanga fenna Kayunga tuli mawanga matabike ekayunga bwonononyayo Muganda omwerere tojja kusobola. So president kyetukugamba wabaddewo buli kyagenze maaso wabaddewo kiraba Kalangwa tabbangako ttaka waffe Kalangwa tayisangako Kayunga bubi muli ku independent baba pika twakoye tuli bakooge mazima era nze ndi Fraga Beyala naye NRM twagigenda mu lwa Kalangwa kuba master wa NRM wano tetwebaka kakati tugenda kuzaayo kadi tugenda ku independent tugenda kuzizaayo kubanga mwatuswazizza nnyo tugenda zikomyawo tuli ku ofisi ya NRM wano kubanga naffe bagati olaba chairman wa NRM bwe mwakoze ekyo ffe baani president tewaswadde ng'otuddeawo ne batuvuluga kakati naffe tetukyatya katugenda awatuwa emirembe tulwanireeyo mu batuboola abatuboola batuboole naye kye bakoze chairman waffe president wetufuna time nojja Kayunga nga toze mu kavuyo n'obuuze Kalangwa baani babyeko amataka n'obuuze basebaani bw'obeerayo n'ofuna information embi ez'ebyobufuzi. Mbadde nsaba President Museveni obuwanguzi bwaffe leka kubukyusakyusa Kasolo oyo gwolaba Kasolo tasobola kumobilizinga ffe talina ne kye yali atugambye mu Buganda era mbadde nsaba otuddiza obuwanguzi bwaffe. Nti ekisooka abakandidesi abamu baabawa okwogera nga basaba kandideti Kalangwa Kalisa Moses teyaweebwako mukisa gwonna kukwata muzindaalo kusaba Kalunga abalawe baakola. Olaba chairman wa NRM bwe mwakoze ekyo ffe baani ndi munyivu olw'ensonga olwa Kalangwa kyakoledde Kayunga ne Uganda yonna. Muzeeyi waawo wali oyimiridde Kalangwa n'atabeerawo. Muzeeyi Kalangwa kye yakola mu ggwanga muno gwe watusenza ze ni mukazi Munyarwanda naye wendi banzalidde Kayunga nvuukiye Kalunga nŋuliye Kayunga NRM nayimenye kubeera Kalangwa. So Omunyarwanda aravuga ngo urupfu rutagize isoni umuzitsi nabwera ntabwo washwaye president ntabwo washwaye. So obusosoze mbuvumirira President Museveni kino ekibiina tebakitutamya ate nze President Museveni eruli nakigamba nze nkusinga okubeera owa NRM nze omwaka NRM gwe yagiramu gwe banzaalira musigalangako mu kibiina kirala kyonna gwe wabeerako owa UPC simanyi UPM naye nze kuva le banzaala ndi wa NRM yeni eyange bwegikabera erimu NRM naye gwe mulimu kemisayo emirala temutwonoonera pate mutuleke pate tugitambuze ng'abakyala mutuleke pate ng'abavubuka tugitambuze kuba pate yaffe ŋŋanzi. President ekyamutwala mu nsiko kyali kintu kimu bubbi bwa kalulu naye obubbi bwa kalulu bwe buba nga bwe bwamutwala mu nsiko tusaba president atuyambe azeewo enkola eri eyamutwala mu nsiko olw'okubba akalulu. Akalulu saawa zino bayogera ekituufu kuba tukyalina akalulu akake nako kakyaliyo tukyagenda kalwanyisa naye tukalwanyisiza tutya ng'olwedde embeera eri bweti bannakayunga bonna nga banyiivu bajja atambula batya okugenda okunoonya akalulu. Obutali bumativu bwange bugenda buterevu eri chairman wa party ebyaliwo ekkololo byonna yali abiraba
Tango Doi vulugu gwe yakolanga nga chairman wa pata abiraba. Kyetwagala leero nga tonnalaba Kalangwa nga Kalangwa sooka obuuze yafunye obulumeka oluzinga mu good mobilizer. Kalangwa mobilizer mulungi sooka olabera ngo yafunyeyo obululugumeka abantu aba bamuwadde bwana agenda nayogera naye tebamukiririzeemu. Kyetusaba ita Kalangwa oleme kufiirwa musajjawo w'amaanyi mu NRM amanyiddwa wonna nga President vaayo butereevu andolinga ensonga za Mr. Kalangwa mu bwangu ddala tetetaaga ate gundi omusajja yaza okukima tale sheets ze ne muggalawo kati azzeeko ki twetaaga tumanye bamuwangudde nga bafunye eki era ngo wavuddeyo ki Western wavuddeyo ki Western region wavuddeyo ki Gezi wavuddeyo ki obwatali ekyo tetujja kugenda na buwanguzi bwe tutamanyi waje bwakoze eki je bwavudde region zibwe twabatuuka ku region ya Central ne bagaana okuyita nti mugende mulonde abatali balonzi ne bajja ne bayiika mu kalulu ka chairman Kalangwa. Tukusaba president tulina obulumi oba oli awo nga bw'olina obuyinza bwo nti tuleme kuteekawo kulonda gw'oleeta abantu bo b'oyagala nakyo kitugambe kubanga agamaanyi ogalina. Moses Kigongo tetumulonda naye bwe kuba nti tumusajja yayita mu kalulu nga chairman Kalangwa n'awangula region ze zisinga obungi situlaba lwaki mutuze emabega ne mutalangirira bintu bituufu. Obutali bwerufu mu kalulu kenale mu bungi twabadde bakayingira mu kibiina kino okukyagala ng'ate abatuperereza be mubba abatuperereza be mukola bwe mutyo tuwulira nga kyagala kututamirawo. Nze nga publicite nteeseteese okukunga abakyala bange bataano buli kyalo ate obusobozi mbulina nsobola tugenda kwekalakaasa oba kweyambula kusibira muno mu kifuba tugenda kusibira mu kifuba okutuusa nga tufunye obwenkanya mu kalulu kano akakiiko k'ebyokulonda katereeze. Tutuuka mu kulonda nali wali kumpi nga ku pavilion ekolo wali batubbira mu Gureta Mubende, Gureta Mpigi, Gureta Mukono ne Masaka bwe basomanga delegate omu nga bayingira mukaaga nagezaako nze ne mukulu Mpimba ne mukulu Suloyo ne tukirondoola naye nga tetukyasobola nga security eri wali efavoring abantu bali nga ffe tetufaako naye nga ne President Yoweri Kaguta Museveni chairperson waffe omwagalwa atudde naye tetusobola nakumutuukako. Twetaaga chairman aveeyo atubuulire ebyakolebwa byali bituufu oba byali bikya. Ekyokubiri kyetwetaaga atubuulire ekirala nti okulonda baatuwangulira ku bululu bumeka nga bwe bagamba kubanga ffe tukiwakanya nti ffe twakola ki ffe twawangula n'ekiyamani w'ekibiina yaliwo weyabaye ekiyamani wa tribunal eya NRM era bwe bagenda okuwaaba yagenda okutuula mu ntebe akole ki ffe nga bannakayunga twetaaga okukimanya yensonga etuleese wano olwali omukulu Kasolo yaleeta aba service providers abafuumi nga nze mbalaba bwe ndabambaza t-shirt ne bowa tags nabo ne beetaba ku line y'okulonda era ensonga etwagitwala wa chairman wa party president Tango Doi kwe kulagira naye ng'omuntu yali omuzibu ennyo bamuyita Tango Doi yatasobola kukubiriza kulonda era okulonda kwamulemeseza ddala okubanga akola ebintu ebituufu. bwebanga interest y'abannakayunga yali Kalangwa ne region zendala njagala kitunuulire widely ategere nti region zezalonda Kalangwa zonna sinsanyufu kubanga obuwanguzi bwabwe babubba ogyeko bannakayunga ogamba nti bano bannakayunga be bamulonze naye ng'ate ekyo kizze kibaawo nti ne mu 2021 Kalangwa yeesimbawo era ekintu kye kimu ekyo obuwanguzi ne buweebwa Kiwanda nga tabukoleredde. Tango Doi toyinza kugamba nti n'otandika okusoma register ng'otandikira Karamoja n'oleka aba wano mu Central Region Kayunga kampani mukono we batambuza ebigere ogenda e Nambole n'osoma we Karamoja owe Karamoja asobola okutambuza ebigere n'ajja okulonda yagenda okulaba essaazi weze musanvu n'agabuliyaze wano nga mulooza ayingire mu katimba yatubba ng'omukyala siri mu mativu ndi Publicity Kayunga batubba Tango Doi byokola bigenda kuddira abaana bo n'abaana b'abaana bo mwalitegesa akalimba k'amazima n'obwenkanya oba seekyo mwalisazawo ne mugamba gundi gwe twagala yabaabeera nze siri mu mativu nze ndi n'abakyala Nazigo Town Council Kayunga ne Reiso Betty.